kubanga ebimu mbadde involved in. Nze negatta nakwatagana ne munnange oyo mu category ya investigative era nentuula enfunda eziwerako ne mugamba nti olina kyokkiririzaamu okuba NUP okuba Kyagulanyi tojagala naye agamba goyagala kadi nze kati ate nze nabeera mu kino ye muto mu bintu bino yakabiyingira ate abiyingiddemu na bbugumu ne excitement yamanyi ensi yesala bwani alina erinnya eriri waggulu bino yakabiyingiramu wano jjojuzi ne excitement naye ffe tubadde mu gundi zino okuviira ddala mu 21 mu gundi z'Abesigye yaliwa mu 21 nga ndi mu bintu bino nga nkola programs zino nga ndi mu kuanalyzinga political issues nali noonya kadi biri mukaaga wonna nga ndi mu bintu bino yabizzemu wano yakabijjamu wano mu bbugu mulino n'abuukira bubuukizi kigaali n'alyoka agenda mu sayidi ate nkyamu ayagala okubanga ate akola malisi siganye oba ye yasalawo genda mu sayidi eyo it is okay naye bano lwaki obalumba bwe toyagala Kyagulanyi gulooza buli muntu tamwagala lwaki towa respect bali abamukkiririzaamu era abamwagala nga bwe bawa respect kuba no boyagala bamuhoozi ba Museveni ba bebe cool bokukuta nabo tewali abavuma babawa respect yaabwe kuba bamanyi wali ababaagala kati nabali nabo bawe ekitiibwa wali abaagala Lubongoya oba mbega nga gwe bw'omuyita Museveni yamusomesa yagenda kubega nupu simanya biki it is okay naye wali abamwagala bwe kiri ekituufu kyo kijja kwejja y'amazima tegeekweka naye obukyayi ne futwe eryo n'egundi eyo n'empiiga eyo nagenda okulaba ne ngamba what is this nga tuvudde ku mulamu ogwa investigative kati ate tuyingidde kutandika kulwana ntalo za byabufuzi nze ekyokwagala kadi ekyo tekimukwatako eyo si nsonga ogw'omusango amwe Uganda namwe entitled nsobola okuvayo ne ngamba kadi njagala nga munna Uganda ekyo tekiinaawo gundi yonna eyo si ensonga ate ekyokubiri nze okwagala kadi sisobola kubanga nzimbira ku ye rather than nti kinfiiriza emikisa mingi nnyo nekitta ne political ambition yange okubeera naye waliwo kyetuyita okwokya feesi naye okya feesi yange nenyimirira naye abantu ne bampita project ya Muhoozi ne bampita project ya Museveni ne bampise buli kimu kyonna nkolera Salimu Sale tosobola kubeera na musajja ono banga tokolera abantu abo tosobola kukola ki genda mu videos zetuze tukola naye olabe comments ezirimu naye nga mbisoma bwinti ne ngamba no kaŋŋume kasitanze manyi nnoonya ssente abaana bange balye ate ziriwa kyekyanziggyeyo nengamba nazine zenateekamu kanzifiirwe era bwe nayawukana naye omulundi ogwasooka nengenda nenkola ebyange nenfunamu kyenfunye nenkomawo yamanyi nenkomawo bwe nakomawo nanoonya ye yennyini nanoonya nangamba jangu tukole kati nakyusizaamu buli kimu kyonna kati nkwata projects nene nentula wansi nembalabalamu obusente bwange bwe nateekamu mu butuufu n'obudde bwange bwe nayonoona nengamba naye omusajja ono ddala mulundi guno bw'aba akyusizza kangende tubage strategy empya eri gye yagiramu luli osanga zino zijja kudda mulundi gutya omulundi gumu era nga ne projects azindaze ne muga tetudda nze sidda mu byakasiwukira tukole projects eziri serious ezigenda okutuwa emirimu era natuula naye mu office nga nkomyewo bwenti nga mpise nkomyewo yalimu n'abantu abalala bangi mbamenya n'amanya n'abayita bonna ne mbagamba sirina buzibu kukola naawe muganda wange naye ekintu kiri eki ku luno sinoonya na ssente naye nnoonya bugagga sikyanoonya linnya sikyanoonya ki naye njagala tukole emirimu egigenda okutuwa ssente tufune obugagga tukolerere abantu baffe tukolerere generation yaffe olwaleero kyenoonya ku myaka gyentuuseeko emyaka gidduka ndi mu myaka ana nga siinawo bizinesi gyensobola gamba nti eno y'abaana bange gyensongako ekizimbe nti banaye kino ky'abaana bange kyensongako bannange eri project yange y'abaana bange gyensongako emyaka gidduka kati sikyali mubiri byakuga nti kakati tugiregire bw'oba ofunayo 10 tukale tujja kufuna tugire embeera ekyali mbi nedda tukwate emirimu ate nga akimanyi bulungi nga bwe tuyimirira ababiri feesi zaffe zisobola okukola ku kino ekya investigative because people they have a belief in us they have confidence in us nti awe bakwata ku story bakugoba emisinde mpaka lwokkakkana
kati nganze ekyo kyembaze era projects ne tuzitandika mubadde temuziraba eza Uganda Industrial Research Institute mubadde muziraba ng'omusajja executive director tumutwalaganya emisinde nali ekabala abasajja ne bankwatira ebiso ne batuzingiza waggulu mu nsozi nga n'emmotoka tevaayo boogera Lukiga tetulumanyi tetulutegeera bali mutukuba bifaananyi batugamba munoonya ki eno kumbe omusajja alinayo bambega bainfooma be togendayo n'okomawo gye yakwata ebintu bya gavumenti byonna n'abikweka eyo n'emmotoka za gavumenti ziri eyo yazikweka eyo Uganda Industrial Research Institute Professor Kwesiga Charles Kwesiga ne tukalira mu basajja ne mbagamba if it is killing each other let us do it. We are doing our job. Nenekaza nembagamba manye ekiri mu motoka eyo mugeze mu nkwateko asanya ngana naye omusajja ono bayina mundu muli nga mukalu muzibu naye nga okutya natidde dda ninga profession ino kikola so kati nkulaga nti projects bwezityo nga zintunulidde tubeere nga tukola bwe tutweziri mu gundi ngeeyo zonga teziri funded ate nga ziyinza obutabeera gundi funded tezirina kubeera funded naye nkitegeera luvannyuma ate besaategedde nze nkola tukole enseera nti yes bano abasajja bakola ng'omusajja ajja kujja abagambe bannange abantu bantwalako ettaka lyange bantwalako square miles 5 naye nalabe nga mmwe musobola mu nnyini okubeera nga mungobera ababbi abo ku ttaka omugambe square miles 5 tugenda kukola tutya for kuriskinga tukugobera abantu turescuinge gundiyo tukikanyeko tya bannange kambaterewo obukadde 5 wobukadde 10 bakamba woko square mile emu bwe munkolera omulimu ogwo negugwa bulungi awomanya obulamu bw'abaana bange oba bukyuse naye nga sibye sikumpanyize siyise mabega wabula nga tukikoze wano mu gundi kubanga mukatambi oyogera ogamba nti munno akolera semwayi akolera iso era wachigwamu kubanga yagamba nti singa nali nkolera semwayi singa tebakutwala dda n'ekirala nti nebibolyoga bannayuganda nti badde bambuzaawo badde gavumenti yagala okunkwata byonna byali bya kifere mbwagamba nti nze nayogera nti akolera CMI akatambye yakazanya akatambi yakazanyira bannayuganda nti nkolera ye nayogera nti akolera CMI kubanga nze byenjogera byonna binensi ebimanyi era mbyogera publicly kati ye ateekawo gundi gye yeerowooza nti abantu gye bamulowooleza because abantu bagamba nti mbega ekyo abantu bakyogera bulijjo era ne bwe tuba tukoze naye gundi program ogenda okulaba olinga ataddeyo comment ng'agamba Katumba naawe otandise okukola n'embega okitegeera kati ye akimanyi nti abantu bamutwalira mu perspective eyo kati nange antadde mu perspective mu gundi emwaba bamutwalira mu ekyo bwe mba mmanyi nti akolera CMI akolera ISO akolera UPDF akolera ani nandize ne nkola naye ng'ate nkimanyi nti be bamu ku baali bannoonya nandize ne mba nga nkola naye kati ye kyakiteekawo nga gundi okumatiza bannayuganda bambi agezaako nnyo okumatiza bannayuganda obutuufu bwe nti yeye mutuufu nti yeye ki bw'aba akolera CMI bw'aba akolera ISO bw'aba akolera ani bw'aba akolera ono oba yenna gwakolera iyo si ensonga ndio wasako okuva muno si ensonga government ekunoonya agamba government tekunoonya anti kakati ebyo byonna byonna asobola okubiteekawo n'enkya basobola okkeera ku makya ne bankuba amasasi n'engenda wali ne bagamba yeekoza gwe tobiwulidde bulijjo ne bagamba nti oyo gundi yeekoza wano omugenzi Jakana bwe bamubuzaawo wawulira ebigambo ne bagamba oyo teyeebuzizaawo bwe yakomawo waayita emyezi emeka olwaleero akyaliwo ani aweerera abaana be naye ng'abaasinganga okubyogera beebo type eyo tebaddamu na kunyega ng'amaze okuva baga bannange byali bya ddala omusajja bannange agenze naye nga kiwedde naye nga ku luli baayogeranga ebigambo bingi naye nga tosobola kuleeta justification kati nze mmanyi obulamu bwange it's me nze mmanyi obulamu bwange kubanga bwe naabeera nga gundi anaayogera atya anaawulira atya ajja kugamba abantu nti neekoza ajja kugamba abantu nti neewambye ajja kugamba abantu nkoze ntya no nze nfa ku bulamu bwange singa saakola kye nnina kukola oba oliawo singa olwaleero siriiwo singa omwana wange tali ku ssomero gyali singa omwana wange talabako ku taata we singa omwana wange takola ki singa siriiwo olwaleero ye agamba yasimatukako obutwa nga sivangayo kugamba nti yali yeekoza yali alimba because nze mmanyi embeera
anything is possible in Uganda. Abyogera bulijjo, abyogera abinyumiza n'abaana nti bamuwaako obutwa kugundi emu ku station emu. Naye sivangayo kukyogerako bwe nti kubanga nyinza okubanga nzanyira ku bulamu bwa muntu. Musajja wattu ng'ekyamazima baabumuwa, kakati awo mba nzanyidde ku bulamu bwe ne generation ye yonna yamanyi bw'asurvivinga n'obulamu bwe. Kati sisobola kutuula wansi kumukakasa nti ddala gavumenti yali ennoonya ali tennoonya, kisinziira ku ntegeera ye n'abo abayinza okumukkiririzaamu kwe kisinziira. Naye nze ntegeera mugundi, ntegeera munze nga nze. Obadde mbega ewuwe bw'agamba oba waliwo ababyogera ye yakyogedde ye yakukkiriza najja ne mukola naye nga ndi nsolima kaakati nga akutaddeko amaaso kubanga ayagala akole n'omulabe we ng'ali naye awo njagala nkubuuze wali olaba embwa ezaala kapa ezaala mbwa era bw'eteekayo agamba nti embwa ezadde embwa ne kapa ezadde kapa bwe mba nga ndi nsolima ate nga yakkiriza nkole naye kitegeeza naye ensolima bbiri zibadde zikola zombi. Kakati ensolima bbiri zituuse okwawukana era zaawukanye ensolima eri esigala eri neeno keetambuza obulamu eno. Kati awaliwo obuzibu kubanga yanzikkiriza okukola nga ndi nsolima. Kakati kitegeeza naye ensolima tasobola yakkiriza nzaale tasobola kubanga ye muntu ate n'azaala ensolima. Kitegeeza yalaba nga naye ensolima nga ensolima ginnange jangu tukole. Kakati awo ensolima zaayawukanye ensolima eri esigala eri naye neesigala eno. Amabanja ku kampani abaana bakubanja tayagala basasula naye yafa gumwogerako yennyini yali akubanja emitwalo 4. Nga zimanja ndi ku kampuni ye. Wabewulangako. Okay, kirungi nnyo nti amabanja ago nalinga ku kampuni ye. Kati sigeegana kuba buli muntu bamubanja. Sinza kwegaana nti sirina mabanja. That is normal. Naye nga omugenzi yali akubanja emitwalo 4. Aleeta obujulizi. Kibi nnyo saagala kwogera ku mugenzi ataliiwo. Sisobola kwogera ku mugenzi ataliiwo kubanga ate nja kujjayo bwino omulala. Kuba omwana oyo yatuuka n'okukwata bodaboda ze n'azitunda sente n'aziteeka mu kampuni. Mukama Katonda atusaasire taliiwo yasobola okweyogerera. Omusajja oyo yamusasula sente ze, yavaawo afunye sente ze. Omwana n'atuuka n'okuva ku kampuni n'atuuka n'okunoonya omulimu mu bbaala akole mu bbaala nga yalina sente asobole okuraisinga sente eza rent asasule rent nga ziyalina yaziwo n'aseka mu kampani. Gulowooza kakati ffe okusirika kati oyo kati bino ebyaguune bugabaawo amabanja kubanga naye ge yeetisse nga manyi amayitirivu. Kati amabanja itizoke n'abe 10 gye bali siganye n'aba 2 gye bali abamanja $2,000,000. Kakati abo abamanja ku kampuni ye ansasule sente zange mbasasule kyangu nnyo kubanga bamanjiza mu kampuni nga nkola naye. Kakati bakubanya naye nti waliwo bano be wali wafira anti bonna agenda bweru ansasule mbasasule mbakiriyalinge. Kale nazirya nga liye tansasula nga manya ajja kunsasula nziremu mbasasule. Kakati ansasule nze mbakiriyalinge kintu kyangu nnyo tekirina buzibu kubanga bwe kiba nti amabanja weegali. Yes weegali. Okay gwe omuntu muweezize agano okubasasula ogaye naye nkusasula nkuwadde sente zo zonna nga boozaagala ate tokoze eki ate tosasudde bantu. Kakati awo kiba ki okitegeera? So waliwo ebintu ebireetebwa ng'olaba omuntu ali mu kugezaako okujustifyinga ensonga naye nga it is not an issue. Ne gavumenti ya Uganda nayo bagikola ki? Nayo bagibanja sente empitirivu oba okitegeera? Gavumenti ya Uganda nayo bagibanja. Kati tewali okubanja omuntu yusi ensonga ajjeyo ensonga aleete ensonga enkulu 2. Lwaki twayawukanye sente? Ensonga ey'okubiri bunanfuusi n'enkwe n'okwonoona erinnya lyange nga mpita emabega. Eyinza ensonga ey'okusatu kulwanyisa Kyagulanyi, kulwanyisa NUP, kulwanyisa opposition.
nga akolagana nga yeerimbise mu kyokulwanirira abantu. Nze kyesiri, nze ndi muntu ali open. Buli project erina bafanda. Eno y'okulwanyisa Kyagulanyi, kulwanyisa NUP nayo erina bafanda. Ate nkugambye egundi MOU gye bakoze ne Kibalama nga bagenda musasula 1.5 billion eyo si bafanda. Era ne bamusuubiza ezeetaagisa wano ezitandikirwako wano ezikola weeziri tujja zikuwa. Basimbwe Paul Kagombe bali nabo batu. Gomanya abamuli emabega, gomanya abali emabega wa Kibalama. Era omanyi gyagenda. Bwe bucya ku makya Kibalama nga yeekubisiza ekifaananyi ne Fountain of Honor. Oneewuunya. Ogenda kwewuunya. Era yatula wansi agezeeko okunkonvinsi nga kati olaba tugenda tujja kutuuka w'omukulu owaani nze wa Museveni njagalayo ki. Museveni bw'ali banneetaazi bw'akulaba nga akwetaaza akuyita. Siinaawo kye nneetaaza ate ntandike kuyita mu kkubo lino, ntandike okukuba NUP, ntandike okukuba Kyagulanyi, ntandike okukuba Besigye, ntandike okukuba Mugisha Muntu, nsobole okutema we ntuuke wa Museveni. Kanti eno yaba owekitiibwa Mpuuga ekyagenda mu maaso. Kati ate Kibalama ne Bampuuga ojawula. Yash. Anti kati twaze kujjayo nsonga kubanga yabyogedde ate erinnya lyange n'alitanishinga kakati kanzijjeyo ensonga kanzijjeyo amazima agaaliwo. Kati olinganga nti Mpuuga y'omu ku bafanda ba project eyo kati. Ng'osaaga n'okusaaga mulinde mujja biraba bino byenjogera muyinza okulowooza nti njogera kwerungiya naye mujja kubiraba mugenda kubiraba era very soon mugenda kulaba nga abantu be mubadde temusuubira nga batutte NUP mu kooti kubanga that preparation is there enteekateeka eyo weeri natunudde ne ngamba naye lwa Segona n'abanywesa amazzi musango buli kimu ne kiggwa. Ate nga gwe bagamye nti Museveni yagitwalamu mukugambye be mutasuubira mu NUP mugenda kubalaba nga bali wali mugunika kooti be bawawaabidde Kyagulanyi ne NUP. Bamala n'omusango bagusinge. Ekyokugusinga n'obutagusinga ekyo kinaasinziira ku mbeera enaabeerawo. Era temwewunya okutya ku makya ne muwulira nga iseerangiridde n'egamba constitution ye NUP eri tugirevokinze tugazeetinze constitution ya Kibalama. Kubanga 14 bagenda mu kooti. Kati awo ekibiina kiba kigenza. Bagenda ku electoral commission bagasimbagane ddala nina nnyini kibiina. Ezo empapula zonna zirabyewo. That is the process. Bwetyo bwetambula. That is the MOU. Simanyi nti omanyi ebintu ebimu bwe tubyogerako obwogezi. Si bukyayi mwe buli kimu mujja kukiraba. Simuyinaako bukyayi kyeva olaba nti ensonga gy'atannabakoonako gy'atayogeddeeko sigyogerako kubanga gyebiri bingi n'abantu betusinkanye gye bali bangi sibyogerako. Kaakati buli lwajjayo ensonga oyo Mbega abadde ensolima nga nzijja nklarifyinga era njagala nnyo bw'oba ojja okumbuuza ku nsonga za ddiini sooka olaba interview olaba ensonga ze yajjeeyo kuba saagala kubawo byatannaba kwogerako kuba biyitirivu nnyo ebyama byennena sisobola bireeta kubanga n'olwaki nasazeewo ku luno nveeyo mu butuufu nasazeewo ne ngamba kati tuba kugenda bbeeya nnako ku nnako katugende omusajja ayonoonye nnyo erinnya lyange ku mulundi gule yayogera ebigambo bingi ali ku script nkadde bino byayogera. This is an old script. Abamanja bamanja okuva luli bagamba abo bonna kuva luli bagamba nga naye nga ye tayogera ku babe bwe yava nga sijja kugenda yeeyo gundi ekibiina kye yakola n'ebirala ebyaliwo ebyo bwe mugabe ekyakusooka okutwaza mu kkomera apart from bino ebyamawulire. So kati yo titubigenda that is life eyaffe abantu gye tuyitamu buli omu alina engeri gy'ayiyamu obulamu kukola ki okubeerawo ate buli omu alina hurdles zaakola ki zaayitamu. Kati nsobola okuvaayo nga naye gundi ono yamanja emitwalo 10 andi bubi simanyi bwe naamukola. Kakati ne twawukana nga sizzeemu kugamba oba namusasula oba simusasulanga. Kati gwe n'osigala ng'omanyi kiriwa. Kati bwe twawukana bw'ombeerako n'ennugu agenze naye ne gundi oyo amubanja nno ange yamubanja emitwalo 10 buli gyamuli bubi yamulyaza amaanya naye olw'okuba mbadde sinnaddamu kuga gundi oyo naye yali ammanja naye namusasula
ne mumaliriza kati gwosigala otambulira ku kiri kati muganda wange oyo bambi ali kubikwate atambulira ku scripting kadde era njagala otunuulire ne bwogenda mu interview ze mu video ze enkadde ezaaluli nga naakavaawo ojja kulaba nga they are the same words phrases ezimu ali ku scripting kadde eyange it is a new script kubanga luli nasirika ebyobuyeekera nabiwulira nagamba nti ndi muyeekera twagala kwokya kibuga ntendeka abaana okukola bomu simanya twagala kuba abakungu twagala kutta abakungu aba gavumenti nti yalaba akatabo nga mulimu pulaani yonna gye nawandiika akatabo akalimu pulaani yonna nabiwulira ku mulundi guli neŋŋamba naye muganda wange ono natudde bulungi ne mutuuza mu meeting nempita management yonna ne mbagamba bannange ka ŋŋende enkola ebirala era ye kennyini n'ayimirira n'akola speech n'agamba omanyi kuba nze nateekawo ne mbagamba naŋŋenze mu politics n'agamba omanyi politics gulinga muzimu bwe gutikka omuntu guba gukoze eki gumutisse kati Katumba ne tumugamba nti sigala ate nga tubadde tutambuza projects ez'enjawulo ze tugenda okufunamu ssente nga tutunuulidde ssente nnyingi kasiwukiro ono tubadde tugenda mujjamu ssente nnyingi sajja badde bajja kujja bakubewo akavangata tumufune naye ne bwe tunaakukonvinsinga otya kati omuzimu gw'ebyobufuzi gukulinnye naye nkwagaliza birungi naye wendi osobola okujja noneebuuzaako ne bagamba neeyanzizza nnyo era nafuluma bulungi nnyo nendekayo ne kompyuta yange era nagitumyayo naginunayo oluvannyuma naye ebigambo bye yagamba abaana nga nvuddeyo ebigambo bye yagamba abantu kyewuunyisa nti natuulanga ne mu mmotoka nensanga omuntu nanga Mr. Katumba gyebala nti kale naliko luli neddiini naŋŋamba simanyi olina akatabo k'owandiika nga mugenda kuyeekera gavumenti mugenda kutta baminisita mugenda mukola bomu biki ng'omuntu tomusuubira nako kubimugamba nti ye akatabo akaleka mu ofiisi ye nga mwekali n'abiraba byonna era kati akutya oli muyeekera ninga nti era yensonga lwaki mwayawukanye era mwayawukanye neŋŋamba naye singa twayawukanye lwekyo lwaki teyakiŋŋambye lwaki teyakyogedde wali nga tukola speech eyawukana ate alaba genda kugamba kutandika ku kigamba abantu so ebyo byonna zaabyogera n'ateekamu ku luno kyatannaba kwogera oba temunnakiwulira buwulize ebyo byonna bibaddewo azaabyogera naye ku luli yabyogera byonna n'ayingirira ne famire yange n'ensirika saamwanukula nenkomawo tuddemu tukole nga mpisa enkomyo agakatonda ddiini tasobola kugamba nti ndiko ekintu kyonna kye namugamba nasirika nembireka nemanya buli muntu abeera n'obunafu bwe nange ndi oba oliawo nina benkonjera kambireke nga mbakonjera kambireke nze ntunuulire strategy eno yakufuna nga ndaba tulina projects tutunuulidde nga tulina gundi gye tuzimba awo egenda okukola real estate nga nene ng'erimu kugamba eri blown era tubadde tuteekateeka tusobola nga twagala kugenda nakusinkana abantu bweru kugenda Dubai kugamba ng'olaba nti mukola gundi yonna n'ebiri byonna nga sibimugambako kubanga ndabijja kuleeta obukyayi naye nga yabiŋŋamba ne binnuma nensirika ne ŋŋamba ebyo that is by the way nange oba oliawo nina bye namukonjera nina bye namwogerako ebitali birungi kati bikambirike mu bulamu bubaawo abasajja n'abasajja katutambule ono omusajja tujja kukola ssente nga n'abantu batukkiririzamu bwe tuba ababiri tujja kukola ssente nga kyentunuulidde naye nga simanyi nti ate munnange biri teyabireka ate era akyagenda mu maaso kamutegeeza emirundi mingi nnyo abaana ku ofiisi babadde bambuulira byabadde anjogerako naye agakatonda ambuulira olunaku lwe namutuuza ne mugamba nti gundi yaŋŋambye wamuyisa ate n'omugamba bw'oti nno ne mutuula mu meeting ne mugimaliriza alaba ofulumye n'abayita ne bakomawo obyaliko asaaga obyaliko amamu mukole ebyammwe oyo talina kyayinza kulagira wano naye nga is the second in command n'abatane naye nga mubadde mu meeting abaana ne bajja ne bangana Mr. Katumba kiki ekigenda mu maaso nti ati kimulaba ki gundi ate akwogerera bwati naye oli mubbi simanyi oli mufere simanyi oyagala kufera kampuni ye kamba ntwale nga nze sibikkiriza nti bituufu ogera okulera abantu wabweru so kati ebyo byonna bibaddewo naye ku mulundi guno natudde ne ŋŋamba no look
nedda buli lwosirika ennyo buli lwobeera ennyo omusirise buli lwobeera ennyo omuntu mulamu abantu bakufuula kyakuzannyisa kubanga natunuulidde ebintu byanjogerera n'okunvuma kwanvuma nampita akabwa simanya yanzijja mu tosi simanya ndi idioti simanya nyambala mpale emu simanya biki nentunuulira ebintu ebyo neŋŋamba abaana intaneti etereka abaana bange bwe balisanga ebintu ebyo ne babiraba simanya okola bomu bwe bali bagamba taata waffe bino bye yalingamu neŋŋamba ku mulundi guno kati twetwale kati kujjayo mazima ku mazima yensonga lwaki nayimiridde muganda wange neŋŋamba no nange kaneewozeeko bwe bali abalira babiri banoonyenga obutambi buno nabo mugenda buteekayo bujja kubeerayo balabe sayidi eri balabe ne sayidi eno bo basalewo ku luli nasirika nenfiirwa emikwano nenfiirwa abamu n'okumbulokinga bambulokinga egyali mikwano gyange my best friends ne bataaninga ewe bebo bagamba bebo bayogerako gundi yandya sente gundi nakola neyampa sente ng'azimpadde mu buntu nti comrade kankuweeyo abiri bwe bambulokinga nga bamaze okutaaninga gyali oyo namuwa emitwalo gyange abiri yaginziriza kati bebo bagamba nti nabakolaki naye ng'ekyamazima malisi gye yanteekako ye yandeetera ebintu ebyo byonna abantu ne bambulokinga nentuuka n'ab'NUP nentandika okubatya nga bantunuulira juzi nali ku kitebe actually Bobi Yanga yantwera ngamba musajja wa Sava mukwano gwa Sava nempulira ng'awo mukama oh my god nempulira nga kinkubye olaba nti jukira yamuvuma kati ng'amanyi nti ndi mukwano gwe nange muvuma juzi yataakinga abaana abali e Kenya n'atandika okubamenya amannya mu ddakiika 2 bakalema nali maze okufuna essimu nga 10 okuva e Kenya bw'obeera n'embegaawo lwaki temutuvaako lwaki otuwaayo nembagamba oh my god nawulira nga nsiridde alina ababimuwa mwebali munda ababimuwa information bali mbamanyi bulungi nnyo bali ba comrades bannange bwe tulwanirira eggwanga so of course bategeerera kubanga banda bandi naye bategeererawo nti nze muwadde information ninga sinze era bakizudde luvannyuma nnyo ne bazuula n'omuntu eyamuwa information era kalema saabadde naye wano n'alinnya najja nankolako interview wano naŋŋaneetonda naŋŋamba muganda wange nabadde manyi yeggwe ne mugamba sinze sisobola kikola so kati olaba kati nabadde nfiiriddwa emikwano egyo kati bwenzire Kenya hantuukirawa nga olaba okutuuka e Kenya nga mbega wuuyazze tumukoleko ne bakola ekikyamu naye because of him naye nga neewayo nenjokya feesi yange nenfiirwa emikwano neŋŋamba sijja kusobola kunnyonnyola buli muntu nti nze okukola ne saava bannange ntunuulidde ssente nange mbeezeewo famire yange situnuulidde kukuba Kyagulanyi situnuulidde kusuula Nuupu situnuulidde ki nga tosobola kinnyonnyola buli muntu yenna nentalaafiya neŋŋamba no neŋŋenza okulaba erinnya lifudde ambitions zange zifudde ebivumo bingi ate ne ssente sizifuna kati neŋŋamba ate erinnya lyongera kufa ayita mabega ayongera kunvunza kyatamanyi nti babigamba babiŋŋamba kyeva laba nkugambye bingi nnyo byemmanyi naye nninda abyogereko kyayogerako kyenzijjayo bwino kati ayogere ku bya Buganda ndyoke mbajjireyo bwino waayogerera kyonna nakiconnectinga ku Buganda ng'akitaddemu erinnya lyange mugenda kulaba bwino aliwo n'enteekateeka zonna eziriwo so bino ebya stories simanya milioni 5 simanya biki olwaki gyeyo neŋŋamba sigenda kireke tewaliyo story gye tukolaawo nga teri facility teriiko sente babalimba tewaliyo story ezikiddeawo nga tebaddeeko sente eno gye mwakola eya electoral commission gende walwanga omubuuze gwe yakola gundi wanjirwanga gende omubuuze sijja kubyogera ebirala gwe ngoyagala okufuna facts gende walwanga omubuuze gende ewa mulekwa oyo secretary general kati owa isi gende omubuuze what happened and what is happening even today dini asobola okugaana okutta sitole lwa milioni 5 asobola okugaana 5 sitole egende mu maaso ati nkugambye olaba kkiriza 5 milioni 5 olaba kkiriza 5 n'azikwata 5 byayinza okugaana byayinza okugoba nze ngobyeko sente njizeeko sente ezenjawulo ngobyeko deals ezenjawulo no simanya njagala kino njagala kiri ninga ndaba kintwala mu layini ndala nze ekintu kyenzikiririzaamu mba nkikiririzaamu ekyo mba nkikiririzaamu kakati ebyo byonna munaye ateekawo buteesi kwerungiya bino tetuli mu kwerungiya
tubeere ba amazima twogere amazima kirungi okwerungia naye nga ate totta mulala tottattana linnya lya muntu mulala singa teyataddeko nti nze ne mugamba nti alye miliyoni 5 tulye miliyoni 5 tukola kufuna sente singa teyakitaddeko oba oli mbadde sijja kujjayo bino ebyama byakasiiwuukira nti eyo story eri facilitated era n'omuntu eyagiteekamu sente nekola investment nekuteekamu akasente negubawo mmwe nga bannamawulire bakola nemugenda nemutandika okukola okunoonyereza okwo kati anti nze nkubuulidde zijjawo nga sente kweziri nti tulinawo 5 tulinawo kati anti nze nkubuulidde amazima n'abajja n'ettaka naga bw'omugira wano kakati otuwaako mmeka yiika 10 yiika 2 yiika 3 story ya so bodi Kampala omuzikiti ettaka eryo lyali ng'omanyi gye yafeera kuba twagikola fembi nze nabasanga yes omanyi lwaki na withdrawing nga nenjivaamu kati aveeyo annyonnyola ensi agibuulira ebintu ng'ebyo nga tattanye erinnya lya muntu mulala naye nyingi zifiiriddeawo nga tezituuse ng'osaaga so kati ago ge mazima galiwo gano mazima naye ate yaleeta gano bulimba ayongera ku kalika gano si mazima kati nze nkuleetedde amazima ate nga ne bwino waagonga mulina naye nga teekaawo of course tulina ebirungi bye tutuuseeko era alina ebirungi byakoze musiima emunenyeza okujjayo nga ogudde okusitula kati okunsitula nga ogudde okunsitula ngudde sirina ngeri ki gye nsobola kutuuza buli munnayuganda ne mugamba ne mulaga embeera zange sirina ngeri gye omusawo ali e Bungereza yali yakuwa ennyumba kakati omuntu nga abantu bonna yabafunira ku nze nga yatusanga tubadde bamukwana emyaka 7 emyaka emeka nga tamanyi na kiki kyaliwo be bantu abo oluvannyuma lw'okunteekako mu malisi eyo be yakonvinsinga ne badda ku sayidi ye nga nze mbamulaze mubuuza abo bamusawo bangi yabalabira kwane be bantu abo be yazza ku sayidi ye ne batandika ng'amaze okunsiiga mu malisi ninze sifaayo nze obulamu bwange bugenda mu maaso ne bwe banaayogera ki ekituufu bakimanyi ekituufu nkimanyi ekituufu Katonda akimanyi n'abalala ababimanyi babimanyi kati sijja kuddamu kutandika kwewozaako kino kiri nti nkonvinsinge buli munnayuganda mwe bannayuganda mugoberere bugoberezi oba yanzijja mu ttosi nansitula emirundi emeka simanya ndi mu mpale ya biraka